Kigudde waani. Abasomesa bataano bebalusuddemu akaba ku kyalo Lutooto mu disitulikiti y'e Bushenyi nga bonna basomesa ku ssomero lya Paul Kindergarten Primary School mu kabenje ka mmotoka. Bano okutuuka okukkirira ezira kumwa babadde batambulira mu mmotoka ekika kya Ipsamu nga bava ku ttabi ly'essomero lino mu Ishaka ne batomerwa Fuso, bataano ku bo ne bafiirawo mu Bulaga era omu ku bana apookiza mu ddwaliro n'ebisago. Akabenje kano kekokuna mu kifo kye kimu omwaka guno nga mu kasooka abantu 7 okuva mu famire emu tebasimatuka era nga bano baali batambulira mu mmotoka ekika kya Nuwa ate nga mu kookubiri kafiiramu abagole abali bagenda mu kwanjula so nga ate mu kookusatu bakkansala ab'enjawulo baali bava ku mukolo gw'okuziika. Enkya ya leero emibiri gy'abagenzi gireeteddwa ku ssomero badde basomesa okubasabira Omukama asobole okubasonyiwa ebyabasobako wakati mu biwoobe okuva mu bayizi awamu n'abasomesa bannaabwe. Amyuka omukulu w'essomero lino Tumusime Robert alaze okunyolwa okw'amaanyi olw'okufiirwa abasomesa bataano omulundi ogumu n'ategeeza nga bwe liri eddibwa ery'amaanyi mu ntambuza y'emirimu ku ssomero lino wamu ne mu bulamu bwabwe. The school has not ended. We have been preparing to end the term. Kyokka akulira essomero lino naye yabadde omu ku babadde batambulira mu mmotoka eno wabula n'asigala mu tawuni y'e Bushenyi kubanga mwabeera era nga eno y'ensonga yokka eyamutaasizza okukkirira ezira kumwa. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. All in all, we are in